أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baganda bange mwenna ab'ebitiibwa nsaba munzikirize tubeere nga tutunulirako imaamu ayitibwa imaamu Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam, imaamu w'omusanvu mu Shia imamiya. Ebimukwatako n'ebimu bye tusobola okubeera nga tukola ki tumuyigako. Mu Suratu Nisa ya 5:9 twalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti atiu Allah wa atiu rasul wa ulul amri minkum, tubeere nga tumugondera Allah, tugondere rasul n'abo abalina authority, abalina obuyinza muffe. Ibn Abbas nga ayese n'abuuza nabbi nti famani ulul amri, bebani abo tuteekeddwa okubeera nga tugondera nga tugondera Allah ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. N'amugamba nti yasooka Imaamu Ali paka Imaamu Muhammad al-Mahdi, ba imaamu zaabwe 12 aba bashia imamiya. Funa bulungi ba imaamu abo abantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam 12 okuva ku Imaamu Ali paka Imaamu Muhammad al-Mahdi. Ojjako bamutawe baganda ffe abasuni ab'ebitiibwa nga Ikmaluddin ne ya Nabi Uli Mawadda. Funa bulungi mukadde wange. Nolwekyo ne tulaba nti Katonda yatondera yalondera omuntu Suratul Qasas aya 6:8. Ne tulaba n'okulaba nga Nabbi tanaba kuvaawo yaleka omusika we, kuba Nabbi tayogera okujjako nga bubaka Suratu Najmu aya 3:4. Nolwekyo yaleka abasika be nga ye Qur'an ne ba Ahlulbayt nga yatwala mu Sahih Muslim volume ey'okubiri page 238, Sahih Tirmidhi, Ibn Majah n'ebitabo ebirala. Nolwekyo baganda baffe bano abagamba nti Suratu Shura aya 38 wa amruhum shura bainahum nti egamba sahaba okubeera nga beerondamu balimba kuba bakivunula bulala kuba mweyo aya mulimu amruhum bakigase ne kibeera ekigambo kimu n'ebiri ebigambo bibiri. Waliwo amru ensonga, hum n'ensonga zaabwe. Kati wekigata amruhum ensonga zaabwe abantu batule nga bazimala mu mirembe, kuba eddiini y'Obusiraamu etegeeza mirembe. Olwekyo aya tegamba sahaba kwerondamu kuba ye Allah agambye nti ensonga ze okutonda omuntu n'okumulondera kiri mu mikono gye. Suratul Qasas aya 6:8. Ne tugamba n'okugamba nti Ahlulbayt alayhi salatu wassalam kubanga be basika ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ba Ahlulbayt just basika ba Ahlulbayt alayhi salatu wassalam. Ba Ahlulbayt alayhi salatu wassalam basika ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ba imamu 12 okuva ku Imaamu Ali paka ku Imaamu Ali alayhi salatu wassalam. Ne tugamba nti wadde nga si bannabbi ba Ahlulbayt abo Katonda yabalonda nga walonda King Talut yali nabbi naye yamulonda Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga musika wa Nabbi Yusha'a bunun mu Quran aya 246, Suratul Bakara aya 246 paka 248. Nolwekyawo nga tuvuddewo ne tugamba nti tata Imaamu Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam yali Imaamu Ja'far Sadiq. Mama Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam yali mufirika nga muddugavu nga bamuyita Hamida Khatun. Nolwekyo kino kiddamu kiri era kinyweza kiri Katonda kyagamba nti inna akramakum indallahi atqakum. Katonda ye tatunulira kala, tatunulira nnimi, tatunulira ki naye atunulira takwa, yoyo omuntu abeera nga wakitiibwa nnyo owa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo Hamida Khatun n'abifuuka maama, kitegeera maama wa Imaamu Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam. Kiba kitegeeza nti yali mukyala wa taata wa Imaamu Musa al-Kadhim ayitibwa Imaamu Ja'far Sadiq alayhi salatu wassalam, Imaamu ow'omukaaga. Nga tugenda mu maaso, Imaamu Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam azaalibwa mu kifo ekiyitibwa Abuwa nga kiri mu makati ga Mekka ne Madina. Afa nga alina emyaka 55. Imaamu Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam okufa kwe oba okuttibwa kwe kubeerawo nga 25 Rajab omwaka kwaliwo nga 25 Rajab omwaka gwe'183 Hijiriya nga Nabbi asenguse okuva e Mekka okudda e Madina. Eyo kalenda gye tubala ekikwatagana n'emyaka 799 nga Nabbi Isa amaze okuvaawo. Nolwekyo Imaamu Musa al-Kadhim yafiira mu kifo ekiyitibwa Baghdad Kazmain. Funa bulungi mukomera era nga ne kati awo wenyini e Kazmain kumpi ne Baghdad wewali haramu ye, wewali entaana ye ne Imam Jawad bonna babaziika wamu Kazmain. Katonda fenna
abeere nga atuyamba tubeere nga tutuukawo okubeera nga tumukolako ziyara twegayirira Allah nga tuyitira muye insha Allahu ta'ala. Imam ekimuviirako okufa butwa obumuwebwa Abba Said Khalif Haruna Rashid. Omuntu ayinza ogamba nti beimamu mwe abagoberera ba Al-Bayt oba mugamba nti beimamu balaba nfuna bulungi nga etula mu Suratu Tauba aya 15 nti Allah subhanahu wa ta'ala n'Nabi ne be imams abo basalihun abakola emirimu emirungi nti balaba emirimu gyaffe onfuna bulungi kuba kirenga gwogamba nti salihun Katonda ategeeza bakkiriza fine omukkiriza asobola okubeera nga alaba naye waliwo byatalaba kati gwe tomanyi kyendi mu kukola kati wentudde wafaanana watya era waliwo ki n'olwekyo alaba ebyo oyo omukkiriza ateekeddwa okubeera nga yeesisemu n'olwekyo nga bebasika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam betwa Muslim Muslim volume 2 page number 238. Katolina abuuza nti in case mugamba nti balaba waki tebalabanga butwa nabeera nga basobola okubeera nga babwewala tukiddamu mu mugondi mulundi nga gumu ofuna bulungi ekyo tusobola okukiddamu bwe tuti nti Allah subhanahu wa ta'ala buli omu alina ajali ofuna bulungi hajali eri hatimi oba musamma yo weba etuuse tusobola gikendeza ya tusobola kubeera nga okola ki ogyongezayo n'oki tusobola kubeera nga ogyewala. Bwe tuba tugamba n'ekirala ekyo kitegeeza n'okutegeeza nti beimamu tebaali after dunia baaliwo kubeera nga bakola ki bafa ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala na kusomesa bitonde. Ekisembayo enjogera eyogerwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba nti ma minna illa maqtul au masmum. Ife ba Ahlulbayt alayhi salatu wassalam ife ba Nabi ne ba Ahlulbayt alayhi salatu wassalam either tuttibwa oba batuwa butwa ofuna bulungi ne babeera nga bashuhada ne babeera nga bajulizi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti yenfa esinga okubeera nga nnungi wa Allah subhanahu wa ta'ala nga wetwalaba mu Suratul Imran aya 19 paka 17 nti ne Allah subhanahu wa ta'ala asigala agabirira abo bashuhada era bawulira buli kimu ekibakolebwako. N'olwekyo nga tugenda mu maaso ekitunga nga tumaze okukiddamu ne tulaba wano nti Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam tugambye nti ebiseera ebisinga yali awangaalira mu kkomera avaayo n'addayo bano ba Haruna Rashid nga babeera bamuteeka mu kkomera Ahlul-Bayt era nga we mulaba engeri gye bawangaala nti abalabe baabali bubi olw'okubeera nga baagala bano abalabe bano ba Abbasidis ba Umayyadis baali babatta babatulugunya babagobanganya n'ebirala. N'ekyo Imam ebiseera ebisinga yali awangaalira mu kkomera naye ebbanga lyamala nga ali mu kkomera yalina betuyita bawukalae okitegeera abambassadors be yalonda okubeera nga basobola okubeera nga bamukolerako emirimu okubeera nga baddamu ebibuuzo by'abasiraamu okubeera nga basoloza khumus ne zaka n'ebirala bwe bityo. N'olwekyo Imam we bawulira nti ono omwami eyali abakulira yali ayitibwa Ali Batwain yali ayitibwa Ali Batwain kati we bawulira nti nga Imam afudde bo bagamba nti n'olwekyo tukumye ku Imam Musa al-Kadhim wabanga avuddewo tewali imaamu mulala gwe tugenda kubeera nga tukola ki tukkiririzaamu funa bulungi. N'olwekyo ne batuumibwa abashia ba wakifiyun shia wakifiyun abaakoma ku Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam. Naye ate ekyo kye baakola si kituufu because mu Sahih al-Bukhari mulimu hadisi egamba nti Nabbi yagamba yakunu ba'di 12 khalifa. Matini ezimu zigamba amira ezimu ne zigamba imama funa bulungi kulluhum min bani Hashim. Matini ezimu ne zigamba aimma kulluhum min bani Hashim nti nga oluvannyuma lwange Nabbi Muhammad nvuddewo wajja kujja abakulembeze b'abasiraamu 12 nga bonna bava mu lulyo lwange ate nga tebasobya because imaamu tasobya Katonda ateekeddwa okubeera nga amukuuma omuntu omukulembeze nabbi n'abasika baabwe nga wetwalaba nti Ahlul-Bayt alayhi salatu wassalam Katonda yabatukuza Suratul Ahzab aya 33 era Katonda n'akikoonako nti qala la yanalu ahadi adh-dhalimin. Endagaano ey'okulonda ba-imams bannabbi ne ba-imams n'abasika b'abannabbi tetuuka ku bantu bali azamaanya. Suratul Bakara
aya 124. Nolwekyo bano abaakoma ku Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam ne batandikawo bennyini okubeera nga beemalira ensonga zaabwe, baakola ensobi kuba tugambye nti ezimu ku hadisi za nabbi zigamba nti ng'avuddewo wajja kujjawo abasika be 12 nga bava mu lulyo lwe. Kati bo baba nga bakoma ku Imam Musa al-Kadhim baakola ensobi, era Katonda agenda kubeera nga akola ki akibabuuza. Naye nga bwe twogerera bano bawakifiyun bayinza okubeera nga baliwo nga batono nnyo oba nga bagwerawo ddala. Ekirala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratu Nisa aya 5:9 tubeere nga atiu Allah wa atiu rasul wa ulul amri minkum, tubeere nga tugondera Allah ne nabbi n'abo abali mu buyinza. Tukiddengana tugamba nti aya yange Sayyid Abbas n'abuuza nabbi nti faman ulul amri, bani abo abali mu buyinza beteekeddwa okubeera nga tugondera nga bwe tugondera Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'abamenya bonna ng'asooka Imam Ali paka Imam Muhammad al-Mahdi mu bitabo by'abaganda ffe abasunni ya Nabi Mawadda ne Ikmal Din. Nolwekyawo ne tulaba nti abo bo baakoma ku baimamuzi 7 bawakifiyun ne bakola ensobi, bashi awakifiyun ne bakola ensobi. Abatuufu bateekeddwa okubeera nga bagoberera baimamu Shia Imamiyya 12 ba imams okuva mu lwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, nga twalaba nti kyekiraamo kye Nabi Muhammad nti inni tariku fikum thaqalaini kitab Allah wa itrati, ebizito ebyo byatuleka mu Qur'ani ba al-Bait bonna n'aboogera 12 okuva ku Imam Ali paka ku Imam Muhammad al-Mahdi. Bobyo ebitabo byatugambye ya Nabi Mawadda Ikmaluddin ne Sahih Muslim volume 2 page 238. Nga tweyongerayo still ne tugamba nti Imam Muhammad Mahdi ne tugamba nga tweyongerayo still ne tugamba nti Imam ono wekitiibwa Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam yali muguminkiriza, yalina saburu nyingi nnyo because yali abeera mukomera ebiseera bye ebisinga. Alina Rashid amuzeeno amuzeeri era n'afiira ne mukomera, naye saburu obuguminkiriza Katonda nga abwogerako, actually nabbi nga abwogerako agamba nti asaburu thalatha, saburu obuguminkiriza buli mu miteeko 3. Asabru indal ma'asiya wasabru ala ta'a, asabru anil ma'asi. Sabru omuteeko ogusooka gwego nga wofuna ekizibu oguminkiriza, wasabru ala ta'a n'okuguminkiriza mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nti amazzi gannyogoga naye n'ogamba nti kanfune wuzu mbeere nga sala ku salatul layl esobola okubeera nga mustahabbu swala Katonda gyaddingana mu Qur'ani emirundi nga 7 n'agamba nti kati nga Suratul Al-Isra aya 7:9 nti kutuusa ku buli kimu kyoyagala n'ekisitulama ddala n'okola buli kimu n'ogumiikiriza n'obeera ng'osobola okugisaalako, n'ogumiikiriza n'okolera abazadde ebirungi, n'ogumiikiriza n'obeera nga toyombayomba tovumagana, tokola buli kimu, n'ogumiikiriza n'obeera nga weeyisa bulungi wadde omukyala abeera akukinya oba omukyala wadde bbawa abeera akukinya naye n'obeera wampisa. Eyo saburu nayo weeri bwetyo obugumiikiriza obwo. Newabeerawo asaburu anil ma'asiya, okugumiikiriza nga tokola mazambi. Omuntu nga si mukombe ebiseera ebimu atomera n'amala ne yenyenya, naye abatuukiriza guno omuteeko bebo nga bamaasumin, Katonda yabakuuma nga tebakola mazambi. Naffe tuteekeddwa okubeera nga tugezaako kye tusobola wadde nga tetuli bakuumi, naye n'olwekyo bye tusomako nti tebakoona ku zambi teba al-Bait alayhi salatu wassalam Katonda bye yatukuza mu Suratul Ahzab aya 3:3 nanti ye Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera nga atulondera bantu bali azamaanyi okubeera nga batukulembera, tasobola kubeera nga bafuula bannabbi oba basika baabwe mu Suratul Bakara aya 124 era yakiddengana ne mu Suratul Ahzab aya esooka nti wala tuti'il kafirina wala tuti'il kafirina wal munafiqin wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Tuteekeddwa okubeera nga tugondera funa bulungi abo abananfuusi n'abo abakozi b'amazambi. N'olwekyo ne tulaba nti gino emiteeka abagitukkiriza bonna ne bagikolerako beba al-Bait alayhi salatu wassalam, abasigadde tugoberera bugoberezi. Tukola ki? Tugoberera bugoberezi. N'olwekyo saburu obugumiikiriza kintu kirungi nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala wakikonako era mu Suratul Bakara 155. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atugezesa
kitegeera mu byenfuna abeere nga atugezesa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atugezesa n'ebintu ebyenjawulo, okutya bulwadde, bakulembeze babi tebafa ku bantu, bagubanganya abantu ku mataka gaabwe n'ebirala, atugezese n'enjala, abeere nga atugezesa n'ebyenfuna, bizinensi zeekwate, obeere ng'ofiirwa n'ebirala. Naye agamba nti wabashiri sabirin, awa amawulire amalungi ag'essanyu eri abo abakola ki, abagumiikiriza. N'olwekyo saburu kintu kirungi nnyo, ffenna tutambulira mu bizibu tuteekeddwa okubeera nga tusoma ku Imams ba Al-Bayt alayhim salatu wassalam, abo abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sahih Muslim volume yo ku peji 238 byafuula okwagana okugobeera nga tteeka. Suratu Shura ya 23 n'abatukuza, Suratul Ahzab ya 33 tuteekeddwa okubeera nga tubeekwatako, tubeere nga tubeera abagumiikiriza ku baana bo baali bagumiikiriza nnyo nga batya Allah subhanahu wa ta'ala, tebakoona ku mazambi era na buli kimu nga bakikola. Nabi Muhammad sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Inshira ayo mukaga nagamba nti innamal usri yusra, tuteekeddwa tubeera nga tugumiikiriza. Nagamba nti gwe awali obuzibu Katonda akuteerawo obwangu, n'olwekyo tuteekeddwa okubeera nga twekwata ku saburu ebiseera ebisinga. Saburu ne tumekinga okubeera nga tuli bantu abagumu. Saburu era yali saburu eyamakinga Nabi Ayubu, yafuula Nabi Ayubu okuba tujjukira nti Nabi Ayubu alayhi salatu wassalam yalwala, kitegeera buli omu n'abeera nga amuddukako, n'afiirwa bizinensi, n'afiirwa abaana be, n'afiirwa buli kimu, naye olwa saburu Katonda abeera nga amuddiza byonna. Suratul Anbiya aya 53 paka kwaya 84. N'olwekyo naffe wetugumiikiriza Katonda atuwa ebyo abituddiza byonna bye tuba tukoze eki, bye tuba tuluzinza. Abanga tabikwadde wano ku duniya, abikuwa mu bulamu buli obulala nga tuvudde obulamu buli obulala obwa barizakha nga tumaze okuva mu buno obulamu bw'eno ensi. Imam Ali alayhi salatu wassalam natugamba nti as-sabru ra'sul iman, sabru ofuna bulungi ra'sul mutwe gwa iman. Tugambe nti imaani, okubeera ne imaani ng'ejjudde oteekeddwa okubeera nga oli sabiru, olimi mugumiikiriza, nga wetulaba Zainab alayhi salatu wassalam, nga wetulaba ba Ummul Banina nga bagumiikiriza mu ntalo nga ez'e Karubala, ofuna bulungi ne bagumiikiriza zulumu yonna eyabatuukibwako aba Al-Bayt, era Katonda nabeera nga abasiima bonna. Tubeere nga tugumiikiriza naffe be Imam Ali nga bagumiikiriza mu ntalo, tebadduka na buli kimu. Tubeere abantu ab'amazima nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba nti abagumiikiriza nga tebadduka, like nga baswaba nga tebadduka mu ntalo. Okitegeera baba baswaba nga tebadduka mu ntalo, kati nga Imam Ali bwe yali abeera ne babeera ba muttakin. Funa bulungi Imam Ali muttakin, be Imam ababatya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntugamba nti as-sabru ridha, Allah subhanahu wa ta'ala nga watugamba sabru kwe kubeera nga ogumiikiriza na buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera akugeredde mu bitabo nga Kanzul Umar n'ebirala nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba nti istainu bisabru was-salah, tubeere nga twekwata ku saburu ne sola mu bizibu. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akola ki, atumalira buli kimu. N'olwekyo agamu kumanya ga Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalamu ayitibwa Babul Hawaij, omulyango gwa hajja z'abantu. Funa bulungi oli ayinza ogamba ate kijja kitya. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Suratul Ghafir aya 6 nti ud'una astajib lakum, tumusabe abeere nga atwanukula. Faini osobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, naye ebiseera ebisinga bye tumala nga tusobya Allah subhanahu wa ta'ala abeera tayanukula dduwa zaffe. N'ekyo tuba tuteekeddwa okwekwata ku bantu abatukuvu bannabbi ne ba Al-Bayt ne Qur'an bwezityo, okubeera nga batuukiza message zaffe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'era wetulaba nti mu Suratu Nisa ya 64 baswaba abamu beekolako zulumu ne basubya, Katonda abakomandinga nti mugende wa nabbi abeere nga abasabira, era singa bagendayo lawajadullaha tawwaban rahima, bandibadde basanga ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala, naye beeteekangamu takabburu nga tebawulira ne bagaana nga buli Allah wabagamba kitegeera yasudduna wa hum mustakbiruna, bakisanga emitwe gyabwe nga bakuba nabbi omugongo ng'era tebawulira, bajjudde
takabbur. Allah subhanahu wa ta'ala natuka ku level Suratul Munafiqun aya ey'omukaaga nti lan yaghfira Allahu lahum, tagenda kubeera nga baddiramu because baagaana okwekwata ku bantu abatukuvu Nabi Muhammad n'abantu be okubeera nga babasabira wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo Imam Musa al-Kadhim atumya Babul Hawaij nti buli omuntu wabeera n'ekizibu ofuna bulungi n'abeera ng'akola tawassulu kuye ng'asaba Allah ng'ayitira mu ye nti ku lw'ekitiibwa kya Imam Musa al-Kadhim beera ng'omumalira Katonda amumalira ebizibu bye, ng'era Nabi Muhammad wabeera ekisa eri ebitonde byonna mu Suratul Anbiya aya 17. Nolwekyo okubeera nga bano Ahlul-Bayt be basika be basikira n'obuvunaanyizibwa bwa Nabi Muhammad obwo nti yasabiranga abantu na buli kimu. Funa bulungi nga tulaba nti wa alal warith mithlu dhalika mu Suratul Bakara aya 2:33 nti omusika asikira n'obuvunaanyizibwa. Faini bano basika ba Nabi Muhammad tebafuna wahayi faini, naye basigala ng'ebimu ku birungi bya Nabi Muhammad babeera babikolera abantu baabwe abagoberezi baabwe ng'okusabira abantu baabwe. Twagamba nti omuntu wabanga afudde bano asigala awulira buli kimu ekimukolebwako bashuhada nga tulaba Suratul Imran 16. Agamu kumanya era aga Imam Musa al-Kadhim alayhi salatu wassalam, yatumibwa Kadhim because Kadhim kitegeeza omuntu akontrolinga ki obusungu. Mu Suratul Imran jakusomawo olabe nti wal kadhimina al-gaidha, abakontrolinga obusungu bwabwe okitegeera Katonda abantu abo abasuubiza okubeera nga akola ki abasaasira abawe magifira. Buli Allah subhanahu wa ta'ala wakusaasira okukontrolinga obusungu bwo funa bulungi ogumiikiriza omuntu ng'akunyeezezza Allah subhanahu wa ta'ala akuwa magifira akusaasira. Buli lwakusaasira nakyo kitegeeza nti agenda kuwa ebirungi bye byonna, abaana, sente, okuwejjana, kukingereza abalabe na buli kimu. Suratu Nuh aya 10 paka ku 12. Nolwekyo twekwate ku Imaamu tubeere nga tumuyigako ife abagoberezi be, tubeere nga naffe tukontrolinga obusungu. Era nalyo linnya ddungi okubeera ng'oliwo abaana bo nti Kadhim, tekibeera na buzibu insha Allahu taala. Twegayira Allah subhanahu wa taala akkirize emirimu gyaffe gyonna bihaki Imam Musa al-Kadhim ku lw'ekitiibwa kya Imam Musa al-Kadhim omuzukulu wa Nabi Muhammad era omu ku basika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, imam w'omusanvu nga wetwalaba ekiramu kya Nabi Muhammad nti ya Al-Quran ne ba Al-Bayt abo okuva ku Imam Ali paka ku Imam Muhammad al-Mahdi, Sahih Muslim volume ey'okubiri page 238. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.